Waliwo ebigambo ebyavudde mu minisita owa ICT Judith Nabakooba ng'anenya abamu ku bantu abalina endowooza zaabwe, eddembe lyabwe okwogera bye bawulira, eddembe lyabwe okwogera bye balaba. Judith Nabakooba yali mu poliisi, ng'enkola eya poliisi eyalinga etunyigiriza nakati ekyatunyigiriza, ng'abantu tebabakkiriza kuba nkuŋŋaana, abantu tebabakkiriza kweyogerera bye baagala, abantu tebabakkiriza kulaga butali bumativu bwabwe. Enkola eyabamusibira mu bbwa Nabakooba gye wazze naye okuva mu poliisi kati ogireete ne mu kabineti mwoli, nga abantu abagenda ku mikutu gy'amawulire ne beeyogerera bye baagala, ne bawulira nga banyigirizibwa ne boogera ekibanyigiriza, ne balaba nga tewali bwenkanya ne boogera obutali bwenkanya obwo bwe balabye. Kugamba okubakuba ku nsolobotto Nabakooba tetugenda kukkiriza. Dino eggwanga Nabakooba lyaffe, oli bw'awulira nga anyigirizibwa, ddembe lye okwetaasa oba okwogerako. Mwami Museveni bwe yawulira nga anyigirizibwa, ye yakwata mundu n'atirimbula abantu mu Eruweero. Kankiddemu Nabakooba okiwulire. Mwami Museveni bwe yawulira nga anyigirizibwa, ye yakwata mundu n'agenda Eruweero, abantu baffe ne batugumbulwa, abantu baffe ne battibwa, ensuku z'abantu ne zisaanawo, emmwanyi z'abantu ne zisaanawo, amayumba g'abantu ne gasaanawo, ebyuma by'emmwanyi ne bisaanawo, obulamu ne bufaafaagana ne busaanawo. Kakati bano abantu okugenda obugenzi ku leediyo oba ku TV ne bagamba nti kino si kya bwenkanya, ne bagamba kino kitusosola, ne bagamba kino kitunyigiriza. Nabakooba olw'okuba oli minisita kati owulira ozimbye nnyo, ogezze nnyo, n'olwokuba otiisatiisa kale tetujja kulonzalonza abantu aboogera ebikuma mu bantu omuliro. Tewali kikuma mu bantu muliro. Abantu bateekwa okuweebwa eddembe lyabwe. Bano boogera bwogezi. Okitegera, mmwe mwakwata mundu abo beweegasseeko wabayingiriramu ku City Square. Ekintu Nabakooba si kikyo, bajja okumala okukozesa nga bwe bakozesezza Abaganda bangi ne babasuulawo. Okutegera, abaakusookayo baavayo nga bagamba nti Mwami Museveni alina abaana n'ebyana. Okutegera, ate abaabyogera baali bakusinga ekitiibwa mu gavumenti. Minisita omulala yavaayo n'agamba nti mu gavumenti, mu kabineti mulimu bamafiya. Okutegera, ekintu kyokoleramu baminisita bennyini abalimu bakuba endulu bagamba nti muffe baminisita mulimu bamafiya. Tuba tukyali awo, minisita omulala n'avaayo bamuyita Anite n'agamba nti bamafiya abali mu baminisita baagala kunzita. Abo bonna baminisita banno. Ekintu ky'oli mu kivundu, leka kukisiiga kabbata, leka kukisiiga muzigo. Judith Nabakooba tukutegeeza, ekiseera kijja kutuuka bakukasuka ebbali, bajja kusindika nga kiyenje. Oyingidde mu kintu ky'abali banadduli abakirimu nga bali mu nsiko nabo tebakimanya, obanga nadduli kati naye akaaba. Okutegera, nadduli naye yejjusa, agamba abasajja be twayamba ne tubawa abaana baffe, ne tuwayo baganda baffe, bajjajjaffe bakitaffe ne bagenda ne tubawa emmere, kaakati batufudde ekitagasa. Nadduli akuba miranga, gw'okiyingiridde ku City Square. Judith Nabakooba tokuba bantu ku nsolobotto. Olunaku lujja kukya tukutunuulire ng'oli wali naawe baakulekaawo naggalaale. Bajja kusenza lutinga kiyenje. Bajja n'enteekateeka yaabwe, balina ekintu kyabwe, ekintu kyabwe kyabali ab'emmanga. Judith Nabakooba tova mmanga. Leka abantu beeyogerere. Awali obulumi, okunyigirizibwa, okusosolebwa, leka abantu boogereko bakakane ku busungu. Yemmwe baani betutagamba mwavaawo abatagambibwako? Mweyita kimu abatagala tuboogereko? Eggwanga mwaligulawa? Ekyapani ekibaguza ekya Uganda nti ensi eno yammwe mwe muteekwa mwekka okwogera. Ow'ekitiibwa Zaake n'agaba emmere ne mumukuba emigga emizibu. Ate nga n'eri abalala ab'essayidi eri nabo baali bagigaba, bo tebaabakuba. Bobi Wine n'agenda ku radio CBS n'abaako byayogera ne mukuba ku nsolobotto. Okutegera, ow'ekitiibwa Ssemujjuŋŋanda n'akuba olukuŋŋaana ne mukwata ne musiba. Essembabule waliyo minisita kubanga boogera olulimi lumu n'oli mukama wammwe, ye tebaamukutte, yayogedde n'abantu. Poliisi y'Essembabule teyamukutte.
Semuju omuganda bamukutte. Tetuyinza kusirika. Era n'abakooba buno obubaka butwale gamba mukama w'omwami Museveni bagaziye amakomera abamu kufa abaganda tukooye. Abaganda tukooye tuli bakoowu. Obanga abagisu temunnakoowa fa abaganda tukooye. Oba abasonga temunnakoowa abaganda tukooye. Obanga abakyoli tebannakoowa fa abaganda tukooye. Obanga abalugwala tebannakoowa fa abaganda tukooye. Abaganda tuli bakoowu. Twakoowa dda. Tunyigiriziddwa nnyo ekimala. Mututulugunyiza nnyo abaganda tuli bakoowu. Nabadde ndaba ku TV olunaku lw'eggulo ne ndaba abasajja be muteeka mu safe houses, muzita safe houses. These are torture chambers. Mubateeka mu bisenge eyo gye mutulugunyiza abantu. Abasajja abaganda ne balajana ne bagamba nti batukwata ne batuteeka mu bisenge byabwe eyo gye basibira abantu. Ne baddira buloka agayinja agazitowa ne bagasibako emiguwa ne batusiba ku busajja bwaffe. Basajja mwe mutufuze bubi. Basajja Museveni otufuze bubi. Ne bannabakooba nabo batandikidde awo. Museveni w'okumye bannabakooba batandikidde. Tetujja kubakkiriza nnabakooba kutufuga mutyo. Ne muddira abasajja abaganda ne mbateekako amayinja. Nga tewali banankole be musibako mayinja. Nga tewali bakiga be musibako mayinja. Nga tewali banyoro be musibako mayinja. Nga tewali batooro be musibako mayinja. Kubanga mwogera olulimi lumu. Mwajja wano mukole dominansi yemwe mukole empire y'abanankole. Abaana abaganda mubatulugunyiza, mubamenye amagumba, mubamenye emikono, mubamenye amagulu, embirizi, mubasibye bloke zizitowa ne musiba ku busajja bwabwe, ensigo ne zifa, abakyala ne banoba. Abaganda tukooye, abaganda tuli bakoowu. N'abakooba tuliko ebiwundu, leka kuddira kamulali kumututeeka mu biwundu. Tosobola kumegga muntu ate n'oluma. Mutumezze temutuluma. Tujja kubagambako gamba omwami Museveni mugazi y'amakomera. Nze ndi musajja mulokole namala dde okuwaayo obulamu bwange eri Yesu ne bamunanzita oba tulera ye n'entomera oba munankuba amasasi nga nzireka mbalinze. There is a day the Lord God has made. God has prepared a day which is the judgment day. On that day you will be judged. Mutukoze ebikolobero bingi ne tubalinze. Muyinza otulema wano ku nsi ne tubalinze mu ggulu. Ne bamunanzita manyi ngenda kuwummuliraawo awali entebe y'ekisa ey'omwana wa Katonda yafiira ku musalaba Yesu Kristo. Ekiramu kyange nakikola dda. Manyi muteekwa kunzita. Temwagala kuboogerako, temwagala basonga mu lugalo, temwagala yemulugunya, mwagala mututtenga mbizi nga tetwogerako. Mutukoze fujja erya buli kika kyonna. Ekiramu kyange nakikola dda. Mbalinze manyi mujja kunzita. Manyi alitwale kooti yange, manyi alitwale engato zange, ka TV kange nina gwe nakawa, ka firiji kange nina gwe nakawa, ekanzu yange nina gwe nagiwa, n'omufaliso gwange nagugabadda. Manyi essaawa yonna nja kufiira ku mulimu nga balubu. Temuyinza kundeka. Naye abaganda tukooye. Era mu abaganda mbakubira omulanga. Abasajja bano tebatwagala. Baagala okuteeka wano obwakabaka bwabwe tumalirize nga tulunda nte zaabwe. Bw'otunulira kaakati ebifo byonna ebisava byonna by'abanankole. Ebifo byonna eby'amagye eby'amaanyi byonna by'abanankole. Essente zaffe, ekitavu ky'abakozi gye tutereka ssente zaffe za NNSSF akikulira munankole. Akakiiko k'ebyokulonda akakulira munankole. Omwogezi waako munankole. Omuwandiisi waako munankole. Bw'ogenda mu kkomera akulira amakomera munankole. Omwogezi w'amakomera munankole. Bank of Uganda agikulira munankole. Buli awali ssente munankole. Minisita w'ebyensimbi munankole. Buli kantu konna ate si yeyeka. Omuwandiisi ow'enkalakkalira Kinisi muhakanizi naye munankole. Buli awali ssente banankole. Siwe wokka nkyaleeta lisiti mpanvu. Bw'ogenda mu bitongole ebisoloza omusolo eggwanga kwe liyimiridde akikulira kaakati munankole. Ekitongole ekisinga okufuna ssente nnyingi ku bajeti y'eggwanga eky'ebyenguudo Kagina akikulira munankole. Bw'ogenda mu magye banango omusajja Museveni asosola abantu. Museveni musosoze muzibu. Muhoozi akulira amagye munankole.
Generali Eri Tumwine owobutebenkevu bw'eggwanga security munankole. CMY munankole. ISO munankole. Akulira SFC munankole. Buli kantu konna Commander in Chief Museveni munankole. Buli kantu konna kamwe. Bwogenda mu nsimbi ezabona bagaggawale. Generali akandanwaho Salimu Sale yabirimu munankole. Buli kintu kyonna kyamwe. Kati bwogenda wali Zabu Gorodi yenna abamusima abamulimu banankole. Bwogenda mu nnyanja abasima omusenyu bakuumibwa banankole. Gye bagutwala factory ezikola tiles bazizimba mu ntobazi eyabawa entobazi munankole. Jeno Salimu Sale entobazi zonna yazeddiza mu Buganda buli lutobazi lwonna lwa Jeno Salimu Sale munankole. Bainvesita bonna babusiga nsimbi abajja abawa ntobazi zaffe wano mu Buganda zonna n'emukono kati yagenze. Ennyanja abagirimu abasima omusenyu bagutwala eri mu Goodwill factory ezikola tiles eyabawa bazimba mu ntobazi mwennyini munankole. Mukama we Museveni alokayimuka n'agamba saagala muntu yenna akola kintu kyonna mu ntobazi, saagala balimiramu mayuni, saagala balimiramu muwogo, mujje mu kasooli wammwe tugenda kubakwata. N'agamba nti naye factory eziri mu ntobazi zo muzireke kubanga zirina akakwate ne mutowe Jeno Salimu Sale. Mutegeka amakomera mutusibe tulirwede tubalinze. Nze bagambi nalokoka obulamu nembuwaayo mu Kristo Yesu. Essaawa yonna omunzitira manyini n'ekifo kyange mu ggulu ngenda kubeera awo awali ebigere bya Yesu mbalindira awo. Naye Katonda alibasalira omusango. Temugenda kuwona. Mutufuze bubi nnyo. Ensimbi z'eggwanga zonna banankole bazirina. Obuganda bwonna buli ttaka lyonna muligula. Buli awali Abaganda basula tebebase ababagobaganya ku ttaka banankole. Tetusobola kusirika n'abako bakola kyonna kyokola. Ntera okulaba nga wetwalatwala mu makanisa g'abalokole weefula omulokole nnyo. Tetusobola kusirika n'abakooba tojja kutujooga. Ettaka lyonna mu Buganda genda wane Bugerere bakola biki bye tutakola. Tuli mu ggwanga lyerimu tusoma mu masomero geegamu ffena tuli mu bajeti yemu GDP biki byebimu byonna. Pulezidenti atufuga y'omu. Abanankole ssente bazijjawa.